kale mbanirizaako nnyo ku mukutu Vika exclusive n'abasinzidde ku Wonders Just gye musinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru wali okubeera nga mutulaba saako okuba nga mutuwuliriza kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala bweri nkola yaffe video y'omukusabe sooka ogimpereka like kubanga buli olikinga video kijambako okubanga etambula ku misinde egy'amaanyi information netuuka mamukozesa kinomu ayagala okuba nga agiwuliriza saako okugiraba mukadde mu ngeri y'emu atatweyungangako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'omaze obeera ng'osubscribinga okwate mu kaddo kajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tabyo ojja kuba ofuna bulungi nnyo nnyini ddala notification buli we tunaaba tuteereddeyo video empya kansubire nti muli bulungi naffe eno gye tuli tuli bulungi mu mbeera emu oba mu mbeera endala olunaku olwaleero nina abagenyi ab'enjawulo mu mbeera yemu ninamu n'omugenyi ow'enjawulo yes abagenyi ab'enjawulo n'omugenyi ow'enjawulo nsaba abambuulizeko programu kyajanjula mu nkola eri enkadde ole tugenda okwogerako birimu emboozi enkadde tandikira eno wali otandikira eno ewange kozi omugenyi omukulu asemba ani mugenyi mukulu agwe mugenyi omukulu banamuwe mutemuna atandika ebintu byammwe kandi gwe tutegeka emikolo otula maaso okisegeera atereka nkola yafuna lebo twako otula maaso kwa twakizuula okunywa kati babiteeka mabega eriwe babeera oluseke mabega wano maaso bateekawo bimuli mugenda okugera muti ng'obucupa bwawedde budda abasebo ne banyabo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo emikono n'ekiwato nze Ronimark Kiyingi nsanyusa okubeerako wano ndabye Simon oyo mbadde ndudde omulaba Simon Male Wonders Just naku zino ali bulala oba Wonders Just yateekayo oba yava ku kyokugituma Wonders Just akkiriza mba nnyonnyola akagambaako bikolwa byokka musajja wange nnyo oyo tubadde naye emyaka mingi mukodomi wange Simon Male mukodomi wange Just mukodomi naye enkoko ne bwogimuwa leero ne wakusanga enkyaddamu naye kusaba akakobe kampala bwetutyo ate tetukyayagala namba kitegeera so tanso kubeerako wano mwebale kwasaganya kano kafo kange nno nze wembeera wano enteropoera wetugusanga wano ku Silverback sivaawo tubeerawo ono nemisa Henry omusanzaali amugenda mulaba naye abadde atuddeawo tubeera netunyumyamu emboozi zaffe tuwummulamu tunywa kulya ku byokulya ebyakabi waliwo omusajja affe wano bamuyita Gilbert erinnya eyo likwata ennyo lijja erinnya lijja kugasa mu maaso obanga okomyewo wano nga siriiko kodinemu Gilbert njogera Gilbert tofaayo naye kwolidde ano ku Silverback nga siriiko ndimanya nti lyali lyamaanyi lyalina okugasa akonkakuti erinnya Gilbert lijja kugasa nnyo obanga osuubira okuddamu okujja ano ku Silverback so likwata bibeereko woliwandiika era mutumiddeko nnyo tukutumiddeko nnyo mukulu Gilbert okitegeera tumizanga omugenyi okulisosowaza mu mbeera yemu omukulu w'eddoboozi era nange nsanyuse munayo okubeera wano mu kafo kano ate nsanyuse nti mukunnyaniriza nesanze n'abantu era bebaddeko nabo emyaka mingi naye nga twebuzeeko Just Wonders oyo Just Wonders mmanyiko kimu nti billionaire kyekyoka mugagga atatazize billionaire kola yabaga oba ozaagala mu silver oba mu gold kyonna kyekiri mumuzamu mulekawa muleka ku shero toto anti ayino awunzika kugamba ndi ambassador okitegeere atambulira mu ssente amanya bampita Big Daddy MC era nga of course ndi musanyufu ate ne muganda wange Ronimark okubanga tusinkanye wano ku kafo omukulu Gilbert lyerinnya sijja dyerabira likwate lijja kugasa
ojja tuka ekyokunyowulira olakasidi ogabangamba linnya oitegeera ikwata ennyo lijja kugasa si omusajja munyuganya okunnyonnyola mumuleka ku ttoto okitegeera n'abagamba wakiririrawo bw'ayambukira nze yasembayo kuŋŋamba oli natera otuuka ewaka okusanga ku ttoto kati abasajja abatera okukola ebintu ebyo nga tayagala mutuuke wakaawe omanya wabeerayo omukazi nga yamusigula busiguzi ekyo kimu asobola okuba nga yasigula musigule oluusi nga yamusigula kumwe bakyaliibe kituufu nga tumumanyi nga tumumanyi nga muli bakyaliibe obanga nammwe kennyini temuli omanyi wala obeera nga olina omukazi koye kankole security kati laba ebyenjogera ono abimanyi wala sema omusanga alina omuyimbi gwe yabeeranga naye ono manyi nga tugenze misinde mingi akyaliyo gyali kati keeki etambula mwakita tuli mu industry Ronnie tuli mu industry era nga keeki ekyatambula omuyimbi muleka simwogera bweba byafa nga tubyogera kati owulira kikyoyagala njogere kikyoyagala okuwulira keeki tekyatambula omuyimbi ngenda mwogera njogere n'ensonga lwaki keeki yagerawo kati bwabanga mukyatambuza ekyo awo muleka salawo bikome bigende naye biba byakoma manyi nnaku zino tukomya tukyakomayo byakoma ngomanyi akyawa takyawa ekubamba tv eyo gyeyaleera waliyo era amawulire geyalekayo kuddewo ta tv ono yaliyo era nayo yalina kyeyalekayo era amawulire geyalekayo agaliwa genda maaso n'ebintu ebyekisirusiru ebyo mukama wange abantu bembadde ntambula nabo olusi bamanyi bulungi nfunye abanzigira twala obuddemu naye nga asinga ye Simon oyo nange mugirako bwenti oyo just wonders kale tubaniriza mboze olunaku olwaleero era nga twandyagadde okuba nga tulambululiramuko ku bannansi abatulaba ku Kivulu ekyaliwo ku weekend ewedde ekyo kyekyali ekivulu ky'omukulu David Lutalo gye yatuuma Nalongo concert tutandikire ku show nga bwe yatambula eya David Lutalo David Lutalo siri muwagizi just tukwatagana David Lutalo David Lutalo njagala kugamba congratulations to him ekintu tekyatambula bubi yatulaze notulaga nti ndowooza lugogo tugimalidde ddala amaanyi tugimalidde ddala amaanyi ndowooza bw'otunuulira abayimbi abasinga kati focus bagyolekeza na Kivulu okitegeera buli ava tekya in fact njagala okwebaza buli asupporting endongo ye Uganda okuva ku muwagizi ayingira Ekivulu nti beebale nnyo batulaze nti Ugandan music ali valuable okitegeera batandise bategedde endongo yaabwe oluvannyuma lwa scaffolds ezibadde ngawo simanya Banigeria simanyi biki kati twaddayo ku table tuli mu kuwagira ekintu kyaffe David Lutalo enkola gye yakikozeemu kyabadde so massive numbers zabadde nnungi performance yabadde nnungi nakyagadde nnyo bwe yanzizizaayo mu buyimba buli obukadde yakubye akayimba ka Mozeredi yawo katakaabe yakubye amani basudde nga bawa credit okuba nti be bamu ku bantu aba grooming endongo eno kuba nti tulina we tuli ekirala kye ensonga lwaki ngambye nti neebaza music abawagizi ba music wa Uganda nti lugogo oyo yatiibwanga lugogo oyo twamutyanga mu kusooka emboozi zatambuliranga nnyo ku Kyaddondo naye kati Kyaddondo yasirika okitegeera bangi abatyanga okuba lugogo ye ng'ogamba otya lugogo okitegeera nga naamukubye bamutya kati gravity yamugobye agamba takyayagala
Okitegeera. Ya mugobye. Freedom City of course ekyakola naye nga kati abasinga alubirirwa nnyo kulumba lugogo eyo. Whereby twayinanga fear naye kati twagimala amaanya and I'm happy for that. Tulabanga entono kati. Kati bwe tabeera kololo abaana balowoozaawa Nakivulu. Nti ne kololo eyo twagityanga naye abaana bagikuba kati. So njala just kwebaza industry ye Uganda n'abawagidde David Lutalo. Mulimu ebyabaddemu of course. Kati wano mbadde mpita ayitako nga bwe negirabye. Njagala nnyo basayimu bano Wonders Just bakeereyo ne kamera zaabwe. Tetwagala kugamba tulina kye tutamyumo ndi gye twamiisi. Kituufu. Ekisaawe kirina ekizibu kimu. Bw'oba wafunye flop eba flop. Flop eba flop. Bw'ate tugikweke tuguze ebifaananyi. Ebitebe tuba tubulaba. Tulina abato ba Saima abakigezaako just of recent. Nebwotunuza nti kati twayiga. Bwe tulabanga abantu batulaga ba side emu tumanyirawo nti bonna bakuŋŋaanidde. Kati ennaku zino waliyo ekisaawe kirina kye ziyita aerial view. Aerial views, drone. Drone yezo. Kati bagenda okuba bati ng'ekisaawe kiri mu pavilion wano wokka mukirasa ng'ewasigadde teri. Okitegeera. Ekisaawe kirala ekisooka nze ekitivu ya David Lutalo nange njagala okongratulatinga David Lutalo. Simukongratulatinga lwa kintu kirala kyonna. Mukongratulatinga lwa kwetegekera Kivulu. Because tomanyi challenge eri mukwetegekera Kivulu. Abantu nga Dr. Jose Camilio n'okutuusa leero tebakola nko Kivulu nga yakyetegekedde. By the way, singa amaanyi abaddewo emyaka mingi netakola nko Kivulu n'akyetegekera. Bateeka muteeko. Manyi waki? Pressure eri mu Kivulu tagisobola. Stress ejja n'Ekivulu tagisobola. Ekyo Ekivulu okiraba abategese ku bivulu nga batulaba babimanyi. Basobola okuziika ng'okyali mulamu. Kituufu. Kisoboka. Nze nagera ku Kivulu ekyali wange omu. Ku Kivulu abantu nga ndaba bazze ndowooza musanyufu. Naye nga buli ky'omugamba talina kyawulira. Ngali off. Ngali off. Kati n'obuzibu bwe buli bano abazze baba balowooza numbers nnyingi. Nga yawunze dda amabanja tamanyi kikiddako oba okyali ku ebyo oba okyali oli mukuladikirya ogenda owulira ekiro ekyenku omutima ne gukuba ng'omusana gwaka omusana nga gwaka naye jasi ne wawulira mbuzi okitegeera owulirawo embeera nga olowooza lubaze bannange Ekivulu enkuba tekitonyamu. Kituufu. Abakubanja so abantu abeteekera ebivulu baba basazeewo okuyingira wali wenyini wegeeserera wali wenyini wali omuliro so wabanga asobodde okugumirwa heat eyo ate nga madde mulaba ne interviews abadde azikola nga atuuka nga waliwo interview mu yakoze ekiro yabaneza ku BBS okunga ayagala kusumagirira ku set ng'akooye mukowu ali bwati mpozi badde ogamba ki ali ku set nekunako yakola sound check era nawo yali akooye madde close mukuteeka Ekivulu kye kubanga abasinga ade bamanyi nti ne David twetwereetera emyaka egyo gyonna ku mirembe ga Chosen Beck naye twatuula before the concert ne muganda wange oyo ne tumalawo obumulumulu bwonna kubanga yeddira ndiga neddirandiga nayina ensonga zange naye ayina ensonga ze katukusinga okwerumaaluma twereetere tutuule Nituula ku meza ne muwe ensonga zange nambulira ensobize ne mubulira ne tukkaanya buli omu n'ategeera ensobize ate musajja mutegeevu kubanza ekyo kivaliwinga nnyo bwe mali n'obutakkaanya ne Big Daddy nankubira essimu nanga jantutuule twogere newankubadde nga yali nyeziza kituufu naye ekyo kyaba akoze okumpita ako kokkaako ekyo nze nkivaliwinga nnyo era n'abayimbi bangi nnyo bakikoze ng'obangeze wamwogeddeko n'akubira Sayimu mwana mwadde ku Wonders ne munjogerako ne mukisusa ngenda mubasiba ngenda kukola biki tutiisatiisa mwebali awo bakuteesa newabeerawo n'omulala akubira n'akugamba naye obuzibu ki waki ondeetera twogere so abantu bwe batyo mbavaluinga nnyo era David Lutalo yonze omukubadde bapika Ekivulu kye simanyi we mbadde sikyogerera kumbadde nyamba ne t-shirt ziranga Ekivulu kye abadde balaba shows mbadde nga nkola so mukongratulatinga ne musajja we manager we gwawo obwa manager kati mwita Kula man so Kula man kutumiddeko kuliko Ekivulu abadde tawummula abadde yeetala byonna bikoze Kula man naye tukulinze awo ng'ebivulu byonna biweddeyo nga biwedde
Bibi bagenda kuba extras. Tulabe kigwa kitya. Oyina okujja alina okulipotinga mu office. Kituufu. Eno waliyo okukyabumbu. Waliyo mulire eno kulama nti mulinze. Kakati ensonga endala. Eya Nakivubo. Nsooka creditinga Gravity. Manyi Gravity omucreditinga nnyo abasinga ne baŋŋamba lwaki omucreditinga. Nti Gravity senga teyagenda Lugogo. Senga abayimbi bonna bola abagenda Lugogo senga tebagenda Lugogo leero. Kituufu. Senga Gravity teyagenda Lugogo. Abo bola abagenda. Kyali kyekiririzaamu. Bonna baali badde tebagenda Lugogo. Ffe twaliwo wano muganda wange olunaku lwakya lumu Gravity n'alanga Lugogo. N'alanga Lugogo. Ffenna ne tukwata ku mitwe. Tubuuza omwana abadde agenda kola. Era twagenda Lugogo. Tetwagenda kunyumira. Naye kulaba. Twagenda ne kamera zaffe tuzze kulaba ku mawano. Mubufunze kusunga. Okitegeera. Kigenda mu maaso mu mutwe gw'omwana ono. Twatuuka wali seba abantu nga mwebali. N'abantu bajja ku mulyango basasula. Abantu ne bawera tugenda okulaba ng'afunyemu ennamba etamuswaza. Ne ŋŋamba nno Gravity. Mulala kino kyakoze. First time, yeah. Ekisawe kibaddewo nga ne bakamiliyoni bakitya. Kyo kituufu nga bakitya. Era Gravity yasooka kamiri. Naye kigamba nti baabeerawo ebbanga bakuba Lugogo naye nga bakitya. Nga bakitya. Olunaku lwenjitegera nti no bakitya. Bobi Wine yali anyumya ne kamiliyoni. Aboogera wali Ekivulu kyali kya UB40 nga banyumya ne bagamba nti naye abantu bano bonna obalaba. Wande tujja teeka Ekivulu nga bange. Kamiri yayogera. Kati Bobi Wine n'amugamba ate kamiri olaba. Nze wande nja tutegeka Ekivulu. Bano bonna abantu boolaba nga bange naye nga ate n'ekifo kye balimu nga nakyo kyange. Nga kyange. Kati ko kamiri ate kati gwereka nayo kunyanja olimu ebyekisirusiru. Kyali kukyakufuna abantu bano. Kati ate golowooza ku kyo. Otaddeko n'ekirambo n'abantu nga kikyo otegeera embozi gye baali banyuma. After 3 years nga wayiseewo emyaka nga giigyo kamiri yategeka Lugogo. Olunaku lwe yategeka Lugogo nzijukirwa yali 2015. 2015. Yalina Ekivulu baali bakiyita Kiggwa leero. Olimba lwa Kiggwa leero. Ng'ategese busaabala 2015. Bobi Wine yalanga busaaba. Juki yayita tatalanga busaaba. Ng'alanga mu wiiki esembayo. Naga ne tujje busaaba nga wiiki emwe mala Bobi Wine. Era bino byemuwoza semanya gundi ateeka Ekivulu mu lunaku nya. Bobi Wine yalikola dda. Yakolanga n'Ekivulu katadde wadde akalangu. Busaaba najjula bwati. So ebintu ebimu byassa abantu amu bate babira wanga. Kati Bobi Wine yayitalanga busaaba naye nga ajjula bwati. Katalina kalango ku TV. Lwaba akatadde akateekayo wiiki emu. Ate n'akola n'atambula. Ate n'ejjula. Kati kwogwo omwaka yalanga. Polo ya chifiirako. Bobi Wine hafaaki. Yalanga. Yedda bali balina na kuprovinga. Kuprovinga okwo. Ne Kamiri. Kati Kamiri nga naye amugana naye kannange Lugogo. Kamiri yasooka n'alanga Lugogo n'afuna abantu. Tebaali bangi nnyo naye yafuna. Yafuna abantu. Kati Bobi Wine n'alanga kumi tuga Bobi Wine alanga Kiggwa leero n'alanga Busaabala. Yalanga Kiggwa leero ne tutuuka Busaabala. Muganda wange kubivulu Bobi Wine byakola Busaabala. Abagenda mu Kivulu kya Kiggwa leero bajjukira. Omuntu yali Busaabala. Ngeringa kanivo. Kiggwa leero. Ngeringa kanivo. Yeyiwe Busaabala. Bangi kati Bobi Wine n'agamba Kamiri. Njagalo gye. Empaka ze twalimu. Abantu bonna balaba tebasinza ababo emirundi n'emirundi. Ekifo kye bali. Ate kyange. So ebintu ebyo byali nemba degamba nti ocreditinga Gravity. Gravity yabajja mu fiya ye. Yagenda n'agamba nyingidde ekintu. N'abalaga nkisoboka. Omanyo okukonkalinga fears zo bwotyo. So abayimbi abasinga bula abagenda Lugogo tebagala kwogera mazima. Bagenda Lugogo kuba Gravity yagenda Lugogo. Oba era kyovula obanga ogamba nti Gravity ne bwali kola Ekivulu Lugogo ne kyemusala. Tovanga wano ku kamera kujja kugamba nkimusaze. Koza ina kye yateekawo. Kye yateekawo singa bonna tebagenda. Abasinga kye baliko kye batambulirako. Kuba Gravity yagenda Lugogo. Kati gwe balamu omuyimbi nga David Lutalo ku maanyi ge ateeka ate Ekivulu nga tekiri cricket over. Nga Gravity bakuba cricket over. Kitegeeza abaaswa. Kiba kinafuya. Abalina okugenda. So ocredit njimuwa. Kati kiri kye badoga ekyekisaawe. Ekyekisaawe basooke bakirindemu. Wabeewo. Ekyanna kivuba eri. Basooke bakirindemu kuba kyo. Ne bono sasula aba kamera. Nkugambye. Toyina wogenda kuonera folo.
Gomanyi olina wansi olina waggulu azokuba kirekera kituufu bagira bagezesa kololo ono omuntu omwana asobola okikuba ne kololo asooka agonde kololo basooke bamala amaanyi tebannamukuba basooke bamugonze kituufu oyinza okuwa credit abakubye ku kololo bato kenzo naye yali Kenzo kale nti drone teyayitayo waggulu bulungi mbujasi musajjawo aba ku bus ate naliwo kumanyiza ebivulu nkeera ku majja abasinga kati batandise ogamba nkeera kugeya naye nga nkeera okeerawo mbeera n'ogimanya yavye yange si ya drone waliwo naye tewali ebbalibbali eri anti kati nzirasiba ku kamera kuwa ebyali ebbali waliyo ko n'obubasi ensonga z'obubaasi wali zirese kyobalegamba kololo yakakuba kologwakati amukubye abaana abo bakola bulungi ababato bakola bulungi baleeta abantu abawera kuba abantu bangi abatayingira nga tiketi ziweddewo kyo kituufu okuteeka ekivulu ekkololo ne bagamba nti abantu balemereddwa okuyingira n'okwagala okumenya geeti wali wasooka kyo kiba kiralamu oyinza okwogera kati abalala baddeyo tebannakuba kololo tulimba abasinga ebivulu bino venues abayimbi bazikyuzinga lwa showbiz akwongera ku manya gaabwe kugamba nti gundi yakubako kololo point ya Elio View ekifaananyi kya Elio View ekyo wali mu kisaawe wali obaddeko kaawo manager omu n'akuyita n'agamba saagala drone yo waggulu kyali kibaddewoko ate bamanyi n'okutugamba these days bayiga ka internet jama bamanyi okugira nti bweziba tezinnakukoona saawa 6 oba 5 nga tulaba numbers eweze tetuzaako internet so ekintu ekyo nkirabyeko emirundi egiwera namanager omu gwe mmanyi ennyo ate tukikola era nga Ekivulu waba settings afuna camera personality we nga drone ye erina okubeerayo yekola byayagala era kyekifaananyi ekirina otambula wonna newe kibanga kimusaze at least bajja kuropingayo ekirala ekifaananyi kifulume ng'oyo yakifulumizza advantage gyalina nti ebirala ebyabala tebijja kusatulatinga ffe tumanye mazima naye nga tolo stoyina banenya balina kikolo keeping a brand keeping a brand true nkunyoyede ekisayo tebakigendamu nti beekakasa nti amaanyi bagalina naye bagendamu olw'ensonga endala so tubagamba Nakivubo ono aleme kutta kalya z'abantu tusoke tumwesonyiwemu ajja kutta kalya z'abantu munjogere nyangu Nakivubo tugire tumulabira Nakivubo kyotaga tumunyumirwe nga waliwo ensonga ekinyumiza kati ng'olaba ng'eri gye baagala omuggulawo baga tweta Banner Boy gw'oyinza okugamba akisente baleta Banner Boy Banner Boy nammwe Abannayuganda mugende bweru ne muyimba nammwe yitubagobeeyo gye muyimbira okitegedde ne Kenzo sente zaagye bwe tuzimugobeeko muganda toddamu gendayo just maanyi oluseke gabeera amatono naye abayimbi abakoze obulungi nze issue yange ku bayimbi abava ebweru eri mu kutuleetera abayimbi nga babaleese for promotion rising beeri nga bamulesemu rising artist beeri ne babaleeta wano obuse baba rising naye baba tebannaba nnyo tukuba nnyondo kati ng'ate olaba waliwo abayimbi kati nga Banner Boy kati akubye naffe akakasizza tuba n'abasanyufu nti azze kuba ennyimba ze zikubaano buli lunaku tegeera so omuleka najja neyegattamu n'abayimbi baffe ne bayimba so era Nakivubo oyo asobola okujjula Banner Boy weyegattako n'abayimbi baffe wano asobola okujjula n'ennyongera okwebaza Bannayuganda nti endongo bagitegedde okumanya bagitegedde tolaba ekyoyogeddeko ekyokupromotinga abayimbi be baleeta okuva eri kati batandise obbazalawa nti Munnayuganda atandise okuwa ne night clubs ntono muko concentration balina engeri gye bali mu kufunamu endongo yaffe wano wano tuli balanced ebyo byebimu ku birungi bye tubakubiddemukko ku torch ate ntwogereko ku bulinga obumulumulu obwali mu show ya Nalongo concert eyo nze nnamu just byali interesting ebyali interesting nti njagala okwebaza abayimbi abamu kose David Lutalo ndowooza alagiddwa love kuba mulimu abayimbi nga mwana nga bagyewuli ey'entalo addition to that nti alina engeri gyakimaintaininzeemu nti wansi mu bato bamuwuliriza abazeeyi bamuwuliriza okitegeera nti tabooleddwa
kati nga gwe omuyimbi alowooza nti wakikuba oli waggulu yagalagaana olina okugenda oyimbe olwa audience ye okitegeera ne maintenance gy'akoze mu bantu obulungi bwe kati bwe tulabidde Bebe Cool ne Camille nga nabo besitudde ne bajja. I was very happy okulaba performances mwabeeramu surprise performances nze ze nalaba nga mazima ogamba ya bamulaze love ng'omuntu akasinga okubeera interesting keka Bebe ne Camille okuleeta ebya bataate mu concert ya munnaabwe naye nga gasaturate nze bakitandikidde eno ku mabbali by the way bakitandikidde eno ku mabbali because before even the concert nalaba Camille ye yasooka n'ayisaamu awo olunwe n'ayisaamu awo nga alaga ayagala asonsonkereze Bebe Cool akole kyayanukule lwakuba nze n'engeri gye nkirabyemu kino era nga sinnagenda nawala ndaba bato y'abanunze teyali nkoledde effect eri awo kuba tulina ka flavor ke twagala mu bato bannayuganda oba ŋŋanze ke naali agadde kanjogere ŋŋanze ka flavor ke walaba kushiba kalungi ne Sindi nti babaddeko ne kali ka background though Bebe Cool mu njogera yavudde n'agamba tetulina kubeera nga battles tuzisuubira kubeera nga omuntu alina grudges yes nti tufuneyo healthy battle naye ndaba akiba kibulamu twagala nnyo ebyonoonese ensonga lwaki abaana balaba bawandiika Kiuganda kinyuma buli kaseera tuba twagalamukko okulaba nti mulimu ekibeera kati bagezezzaako kicreatinga Dr. Jose Chameleone yagezezzaako yasoose namulaba mu interview emu ng'agezaako okuleeta omuliro of course Bebe wano yafunidde chance naye n'akolayo interview emu ate concert ne baleeta ne bagatta ne balaga nti buli omu ali ready ekitegeera naye nze ndaba awo kubato tugenda tugusewo yes omulumuluki awo bwali ku show eya Lutalo omulumulu bwalimu naye success ya overpowelinga yabibikka byonna ebimu Lutalo yayimba bulungi yekwa abantu babakwata bulungi temwali munyo bintu biri negative nekira nti abantu bakeera ne waliwo natuuka nga ndaba ayite bachajja nga ndaba tebachajja ate nga omusoka bakedde naye ate nga banga ate tebachajja tega kigamba so ate omukuba organizer bakeera abantu bakeera naye ate nagero laba ayite bachajja ne besiba mu yafuna David Lutalo obo lyawo nze ndowooza zade zino singa kaawo saga agantu bakyamusalo bate yakola naye David Lutalo n'erinnya David Lutalo abantu baba bino singa kaawo David Lutalo alina kukola bintu nga boga nti nwaji yakubye nnyo ne wajjula ati erinnya Lutalo lyamanyi nnyo ne Uganda alina okukola ebyo n'abijjawo nti batunoonya abanamenya rekodi z'abawininwaji tuba tunotunia abantu nga ba David Lutalo so bwe ndaba nga tannaba kikola era ndowooza next year waba awulira abanye nti yettagi mu January ekirala nti n'endongo yabadde nafunafu sound nedda music we yadde alina omwaka guno nti David Lutalo ebiseera bisinga wateekera Ekivulu abaana nnyimba ez'amaanyi nti Naalongo si luyimba lubi lutambudde naye olajja kwetageza nti n'oluyimba lwe bayita byonkola luyinza okuba abantu lubanyumira nosinga Naalongo kitegeeza nti ngeza okulaga nti Naalongo si lubi naye waliwo n'ennyimba za David Lutalo z'olowooza nti za mwaka guno naye zirabika zitunze nnyo mu bantu okusinga Naalongo kati nga byonkola oyo alaga kyogamba Naalongo teyali headline nze Naalongo alina okuheadlininga lwalinnya Naalongo linnya lya kabi so litunda mangu Ekivulu nekira nti kale lwakuba nekirayi kimuyamba nti nga ye takyali ku level ya luyimba okuteeka Ekivulu naye ate abantu bandize bangi nnyo buli wobeera n'oluyimba oluli hot nga kweruli kati abantu nga Chameleone omulaba ne bw'oba ofootya tasobola teeka Kivulu nga talina luyimba luliko lutambudde wonna mumunoonyereze nnyo mumunoonyerezeeko Chameleone takola Kivulu nga tamaze kufuna luyimba era bamanyi nti njagala Ekivulu omwaka guno abeera mu studio wabba waawe n'asulaawo palaso tugenda kuvanga tukola oluyimba luno aluganyi tuludda kola lulala akana ng'anoonya lwaki ne bamuwandiikirako naye ng'afulumizza nga Forever we bamuwandiikirako kuba Forever limu abantu nga bannanga bamuwandiikiddeko ne David Lutalo omwana nti lwaki naye ng'afunye oluyimba kati kiringa bwogaa nti kati Bebe Cool essaawa eno musitula omutwala mu essaawa zino tolina luyimba politics kati oba munafu nnyo
Aina byowuba seba aina byowuba ekisawe lunafu so kati badde mdaga nti byanyotereza mu next year abantu abo balina okweyongerako n'ekirala making sure nti waddamu teeka Ekivulu abeera mukono oluyimba olw'amaanyi Ekivulu kya Bujingo Bujingo yali kololo wali noonyereza ekya Bujingo tekyamukosa bw'alina ebizibu byoyagala kusabira kyekikuleeta mu kitegeera nedda olina ebizibu byo weetaaga kusabira oyagala genda bakusabire n'omwana w'emizimu gimukuba oyagala mutwala bamusabire kyekikutwala mu David kitegeeza nti abaali baagala ekusabibwa n'okusaba bagenda mu kusaba lwakuba ate waliwo abagenze Kololo nga bavudde mu Kivulu tubalaba bambuka Kololo kituufu Mbamvuga tuvaayo omwami oli nangamba nina gwe njagala okulaba Kololo nga simanyi kyekireko musaali aleko anti waliyo omusumba nedda abantu bangi abali mu Kivulu bwe kyaggwa bagenda ne bagenda wali kubanga oluusi abamu baba wala nyingi ejakuddayo abala bagamba kangende nsabeko kuba noonyeko we mmalirako bagendayo ne walagi waabwe ne bagenda wa Kololo era ojja kugenda Kololo abaali batudde ne mabega abaali ne mabega bonna nga baali byabwe ne baali bava mu Kivulu nga tebali ku njiri tubeerayo ekiro nga tubalaba twabalaba nga bambuka Kololo bujangu nga bwoli batamidde abamu tega kyegamba so choizo kama nete kyamukosa just next time ekyakirowoozeeko nga bwe yatayiminga kabisika ndagala ekirala Ekivulu kimu venye emukosaamu eyo nti abantu besi bantu bakugenda mu bivulu ebyekisaawe abantu badde Lutalo baagala ebifunga bulaba Africana batuule wansi bakulembe ekyemanya preferring Africana yatunda nnyo tables ya VIP Africana naye ng'omuntu naye lwakuba nti tolina bwogaba nti kubi Africana nga ba spice dana bagenze bakubye zirugogo okitegeera so weba naita ekifo ekirala ekyokutuula nga kisinga ku Africana kyemanyi ba David Talawe bajjo soko kigenda mu abantu be kitegeera kyegamba so bye nalabayo okay mu mbeera yemu omuliro oba ebbugumu okweyongera mu kigambo battle wakati wa Chameleone ne Bebe Bawazuena awo eritandikidde okubeera ery'amaanyi Big Daddy kyagambye kyabayimbi abanene okugenda mu Kivulu kya David Lutalo kati nkubulira wano abo abayimbi bajja mu bivulu byonna newe kiba kyamasa mu kisanja babeerawo naye babeera bweru mu parking motoka bamala mugamba nti kikutte n'alyoka afulumayo kati ne bw'aba ali waka ne bamugamba nti Ekivulu kikutte agifuluma alinya boda ng'ajja teri muyimbi agenda kujja mu Kivulu nga tekikutte era David Lutalo wawulira nti kikutte bwe kiri bonna nga bajja so kikkirizibwa nti bayinza bajja muno bakwagala nnyo n'okujja kwabwe nga baali bazze kuyisaawo moshoni yaabwe tebajja muno bakwagala nnyo okindaze kati ate omanyi kyondaze kiri nti bayinza okubanga n'okujja kwabwe bajja bagala kuyisaawo moshoni yaabwe moshoni eyo bandigiyisizaawo naye era bwe basanga temuli bantu tebajja tebatuukawo banoonye wala gye bakiyisa